Abakola ekiro n'emisana okunafuya oba okukoonaganya amasigo okutudde Obuganda. Bakola ebintu buli muntu ne bw'aba mwana muto byategeererawo nti bigenderera kunafuya Uganda. Omuganda agamba ekinaakulyako amenvu kijjira mu kususa. Abo abatwalirizibwa kyagamba tutudde era tetujja kutunula butunuzi ng'omutanda waffe atyoboolwa. Era twagala Obuganda bwemuukiriza abo bonna abalya obuggalamatu olw'obwagazi bw'enswa. Ngabiriza ne beekola obusolosolo obutuswaza nga bagamba nti babanja Ssemaka. Abamu ne mu Namibia baazanyireyo obuzannyo buno. Olw'Obwakabaka bwa Buganda neetondera gavumenti ya Namibia n'abantu ba Namibia bonna olw'enneeyisa y'abantu ab'olubatu abatalina buntu bulamu abeeraliikiriza ab'obuyinza mu nsi y'e Namibia so nga Ssebunnya bwa Musota gye yali awummulidde. Neebaza gavumenti y'e Namibia olw'okukuuma obulungi Ssaabataka mu myezi 3 gy'amaze mu nsi eyo. Neebaza minisitule yaffe ey'ensonga ebweru n'ekitebe ky'omubaka wa Uganda ekitwala Namibia olw'okutukwasaganya n'ab'obuyinza ab'e Namibia ate na byonna ebigendera ku bannansi ababeera ku bugenyi. Neegatta ku booli olulangira okwebaza abaweereza b'empologoma ababadde naye ebbanga lino lyonna. Bakuumye obwesiga era mbasaba bongere okukuuma obwesiga. Neebaza abasawo abakoze obutaweera okulaba ng'obulamu bwa Ssaabalongo bwongedde okutereera. Neebaza Nnaalinnya Lubuga Agnes Naabaloga n'abooli olulangira ate n'abo bonna bwe tubadde tulondera ebifa ku Nnantalinnya ku Kateebe ng'ali wabweru w'ensi ye. Neebaza Obuganda bwonna olw'obutaggwaamu ssuubi ate n'olw'okutwesiga ate n'okutuwagira mu kaseera kano ke tubaddemu. Tunyweze obumu. Bwe tunaaba obumu abatusekeeterera bajja kutuvaako bukumbu. Kammalirize n'essaala eno. Ayi Katonda Kitaffe ow'omu ggulu, tukusinza era tukutenda. Tukwebaza olw'okukuuma n'okubeera kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi II okuviira ddala lwe yagwa mu lubuto lwa nnyina okutuuka lwe yatuula ku Namulondo ate n'olw'okutuuka ku ssaawa ya leero. Tukwegayiridde tunuulira baffe n'amaaso ag'ekisa, mwongere obulamu obulungi, muwe eddembe n'essanyu, mwongere amagezi alamule Obuganda era atulage ekkubo erinaatuzza ku ntikko. Ayi Katonda Kitaffe ow'omu ggulu, gonnomola ku Buganda emikisa, naffe otuwe emirembe, okwegatta awamu n'okwagalana. Agala Luzungu n'eyano Katumba aliwa. Raba ono gundi. In the morning of 22nd July 2024 at 12:40 a.m., Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II returned home from Namibia, where he has been for the last 3 months.
Ssaabasajja Kabaka had earlier gone to Germany, and his health mind recommended that he recuperates in a secluded place in Namibia, away from his usual routines and royal duties. 6th of April, on the 13th of April, on the 6th of May, and on the 24th of June 2024, I informed the people of Buganda that His Majesty the Kabaka was out of the country as he continued to receive medical care. Similar statements were issued by Prince Crispin Junju and Prince David Wasaja. A joint statement signed by the leader of the clan's heads council, Namwama, Prince David Wasaja and myself, was issued on the 18th of June 2024, wherein we stated that official news about the Kabaka was released by the Katikiro, or the Kabaka's Minister for Information, or other persons so authorized by royal command, like members of the Kabaka's family. News released by the Katikiro, or an authorized member of the royal family, is what the people of Buganda should regard as authentic news concerning the Kabaka. While I appreciate the Kabaka's role as the overall custodian of our heritage in Buganda, in whose well-being all of us have an interest, he still retains the limited privacy with regard to personal matters, health being key among them. We are fully aware of a few individuals who are intent on desecrating our heritage, possibly with a view to destroying the kingdom, who have persistently uttered falsehoods about the Kabaka's condition, his officials, and members of his family. There are also others who are intent on weakening the institutions by which the kingdom is upheld. Some of these come as friends with wide smiles, while their intention is to cause cracks within the different segments of the kingdom. We know these people, and you know them, and we shall do all that is necessary to thwart their plans. I urge the people of Buganda to firmly deal with these detractors and disruptors. These detractors and disruptors instigated a handful of people to denigrate the Republic of Namibia at some of their missions abroad, purporting to be motivated by the love they have for the Kabaka. We endured this kind of embarrassment even inside Namibia itself. On behalf of the Kingdom of Buganda, I extend our sincere apologies to the government and people of Namibia for all the discomfort that the actions of these disruptors caused to some of the missions abroad and the people of Namibia. I thank the Namibian government for providing adequate security for our king while he was in that country. I thank our Minister of Foreign Affairs and the Ugandan High Commission responsible for Namibia for doing all they could to ensure that the Kabaka's stay in Namibia was as comfortable as possible. I joined the royal family in appreciating the staff that the Kabaka traveled with. They have gone through quite a challenging period. I thank the medical personnel in Namibia, in Germany and elsewhere, and in Uganda for working professionally and dedicatedly as they continue to mind the Kabaka's health. I appreciate the support I've received from Nalinya Rubuga Agnes Nabaruga and members of the royal family and the others with whom I've been handling the entire situation. I thank the people of Buganda for retaining hope and for trusting us during this time when the Kabaka was out of the country. I urge all of you to remain united and calm and to continue working together. Unity is the remedy against detractors and disruptors. May God continue protecting our king and his kingdom. Ssaabasajja Kabaka Wangara. Nja kufuna ebibuuzo bina. Bibiri okuva ku bakyala, bibiri okuva ku baami, twabuke. Naye tukako. Kigatteko oswaze sitaani. Tulamusizza. Gyebale.
Njogera olwaleero ku lw'abaganda bange wamu ne famire ya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II obwaffe obubaka bwakwebaza. Okusookera ddala twagala okwebaza Katonda omuyinza w'ebintu byonna olw'okugolola omukono gwe oguwonya ku Ssaabasajja n'amusobozesa okusuuka ekimala okudda mu Buganda olwaleero. Twongera okuwonga Ssaabasajja mu mikono gya Katonda ayongere okusuuka ng'ali wano mu Buganda. Tukimanyi nti abantu ba Buganda, Uganda n'ensi yonna babadde basabira Ssaabasajja era bamwagaliza obulamu obulungi. Tusiima nnyo essaala zino era nga bwe mulaba Katonda essaala yaziwulidde era azaanukudde. Twebaza ttiimu y'abasawo n'abakozi ababadde bajjanjaba n'okulabirira Ssaabasajja emyezi egiyise mu Germany, Switzerland ne Namibia. Tusaba Katonda abawe empeera era tubeebaza okuviira ddala ku ntobo y'emitima gyaffe. Eri gavumenti n'abantu b'e Namibia abakyazizza Ssaabasajja ebbanga ery'emyezi 3 egiyise, tubeebaza nnyo nnyini obugenyi n'obukuumi obumuweereddwa. Namibia nsi nnungi nnyo, ewummuza era erimu emikisa. Eno y'ensonga lwaki Ssaabasajja yasiima gy'aba agenda okufuna obujjanjabi n'okuwummulako. Kyannaku nnyo nti abantu abatono abeenoonyeza ebyabwe baasaasaanya eŋŋambo wamu n'okukola ebintu ebivvoola n'ebivumaganya ensi ya Namibia. Abantu bano bamenya ennono yaffe ey'obuntu bulamu. Ffe ng'ab'omu nju twetondera gavumenti ya Namibia ku lw'effujjo abantu bano abatono lye baakola mu bugenderevu. Twebaza nnyo gavumenti ya Uganda naddala Minisitule y'ensonga z'ebweru olw'ebyo byekoze ng'ekolagana wamu ne gavumenti ya Namibia mu kiseera Ssaabasajja kyabadde mu Namibia. Twebaza Katikkiro, baminisita, abaami n'abaweereza ba gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka olw'okutambuza emirimu gy'Obwakabaka nga Ssaabasajja taliiwo. Mu ngeri ey'enjawulo twebaza abaweereza ababadde ne Ssaabasajja ebbanga lyonna ly'abadde ebweru w'eggwanga. Emirimu gyammwe tugisiimidde ddala. Ssaabasajja akomyewo mu Buganda naye akyali mu mikono gy'abasawo era akyetaaga obujjanjabi n'okuwummula okutuusa lw'anassuukira ddala. Ffe abafamire tujja kweyongera okuyambako n'okumukwatirako. Tusaba abantu ba Buganda babeere bagumiikiriza era bongere okussa mu Ssaabasajja ekitiibwa n'okumulekera eddembe lye ery'omuntu mu kiseera kino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ku lwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, ku lwange n'ab'omu maka gange ne ku lw'Obuganda bwonna, nkulisaayo Ssaabasajja Kabaka ebweru gy'abadde Namibia gy'amaze emyezi 3. Nga bwe tubadde tubategeeza emirundi egiwerako, Ssaabasajja byetaaga okuba omulamu obulungi okusobola okutambuza emirimu gye era obulamu bwe bwe tusoosowaza y'ensonga lwaki bulijjo tutambulira ku biragiro by'abasawo. Era Namibia gy'abadde ebadde enteekateeka ey'abasawo eyalabibwa ng'ejja kumuyamba era nga bwe mwamulaba ng'ayogera embeera egenda etereera era nga bwe yabasuubiza nti anaatera okudda ku butaka olwaleero mutaka. Twebaza nnyo Katonda olw'ekyo era twongera okumusaba asuukire ddala asobole okulamula Obuganda nga mulamu bulungi. Njagala nnyo okwebaza abantu ba Buganda n'emikwano gyaffe abataweddeemu ssuubi ebbanga lino lyonna
emirimu gy'obwakabaka gibadde gitambula mu mbeera nga bwebadde naye nga tugenda mu maaso nga bwe nabagamba kabaka baba taliiwo tulina okusigala nga tukola bwadda tuwoze olutabaalo era kati nga bwakomyeyo mu nsi ye tujja kubanga tuli mu kuwoza lutabaalo naye era ng'omulangira bw'ayogedde okujjanjaba kukyagenda mu maaso kale abaganda bwe munaaba abagumiikiriza ne mugoberera ennono mujja kubanga temunakuwala bwe muba mwagadde okumulabako ne mutamulabako naye gye tukoma obutamutikka mirimu mingi gyakoma okubeera omulamu obulungi ate olwo alyoka atukulembere tudde ku lugendo lwaffe olutuzza ku ntikko. Nange negata kumulangira okwebaza abaweereza ba Ssaabasajja Kabaka be yatambula nabo babadde ku mulimo muzibu era babadde mu kusoomoozebwa naye tubeebaza olw'okukuuma obwesigwa era tubasaba bongere okukuuma obwesigwa. Tujja kwongera okwogera eri Obuganda okubunnyonnyola embeera yonna naye Ssaabasajja Kabaka akomyewo ndowooza nti ffenna tugenda kuba basanyufu. Nja kwogerako eri ab'amawulire enkya ssaawa 5:30 mu Bulange okwongera okuttaanya ensonga zino zonna.